twagala kubanga ate tugiyita tutambule butambuzi tumalize neggulire lyaffe erya T. Ogenze nogamba nga mayogera kwongako anti bagamba ye Alice Alaso Asunasi Asinanti linsumbuwa mukko naye ye triple A. Never triple A, but they have some things in common. What are the things? First give it to me, rumpe. What are the things in common? Bayina ebintu bye bafaanaganya triple A zaabo tebagambwako. Baagala nnyo obuyinza. Kale, they are easily threatened. Because how can you be the chairperson, the general secretary? Njagala okutumirako abakulu mu kibiina kya ANT, Alliance for National Transformation, bana ye mulimo tya. Tugenda mu kalulu temuwulikika. Bana etwaligambye nti muyisa National Delegates Conference temugiyita. Eyamwe ebeerayo ddi. Omuntu muzijukiza aba NUP akamyufu kamwe kaaliwo kubanga mulonda omuwala Tana Sultan. Mwe aba NUP. How did I even forget? You need not prepare akamyufu kubanga mulonda. Mwali no mubaka omu. Can we go back to auntie? Aba auntie bannaye. Please let's stick to auntie. Meanwhile, aba auntie bangambye mbuno batulaba nnyo batukumirako amaaso and all that. First we come here to just, because we can't talk about all other parties and we leave like others there. So the fact that we have a purple here telling amaaso singa tuli mabega wandigambe kale. Tujja wano tukola amawulire nga ANT teriimu. So tulaba ebibiina ebirala byekejja bidde eno bidde eri auntie. What is going on? You're still structuring and which why muna structuring okimanyi nti mu parliament waliyo omuntu atogerwako mu parliament. Simumanyi naye bagamba gyali. Kakati mu ANT nayo waliyo omuntu akutte ekibiina kiganya okutambula okola. Nze bangambye mbu ye chairman, ye general secretary, ye kibiina, ye accountant. Obagezako semia sente za kibiina explaining atenga mu accountant atenga mu wakili na so ye nasalawo bina nabikole. That is a sacrifice, by the way. But it is bad to an institution because you can't be knowing it all. You can't be the alpha and omega. Kwata kechifo kimu ebira biwa abana atembwa agoba. Tomalaga mwe tandika kumubuza bibuzo. Temutugo bajja tunyima kadi nga. Nze wamma wenzijanga mu mpe kadi kuba nze wammwe. Ye wamwe ate femmwe mwefe. Ate esowere kwagala. Ye kugwa kubbo. Kwe kitegeeza ntubaagalanya baye tibannaye muzukuke tandika okulaba nti muli ready for 2026 kubanga omuntu omu yadambuza naye olowooza ANT enereta presidential candidate tejja kuleta atumiddeko ku mulungi wange geno omuntu is my favorite person ANT by the I love your ideologies, I love how you carry yourself and all that, but please tell the party to rise up a little bit. To do something. Let's do something, guys. Kale mukube endulu tugambe ANT yakubye endulu over something. Mukuganeze radio nga bazze kuteeka lya lumu nagamba olane ANT yayimuse nengamba bannaye kino kyo kyamaanyi. And I want you guys to be that active. You just can't be there dormant. Just make some noise. Make noise. Do something. Choga abawayirize no wayiriza nenga that. Notabalina kuwayiriza songa nyingi zo balina okwogerako nga basirise. Farida. Do something. Tuve wano kwanze nali nebuza luli. Abalabye n'ekisoro. You see? You see? Nze luli nali nebuza ngamba auntie eyina abavubuka mu party neyina munnange. It has na yembo they are suffocated tuve wano. Bye bye.